Omulungi atuwuliriza naawe atugoberera wano Kampala Media TV. Njagala okubuuzaako muganda wange, weebale nnyo, weebalire ddala emirimu gy'otuusaako engalo. Ekyo munnange okolera ddala kyamaanyi nnyo nnyini ddala. Kaakati munnange sijja kulwisaayo amawulire ge nnyina ku ssaawa eno ge njagala okulabika nga nkutuusaako, ge g'okubanga aba security olunaku olwaleero ate bongeredde ddala okugombamu obwala abo baali bagezaako okuggyawo obulamu bwa Generaali Katumba Wamala. Okusinziira ku kiwandiiko kye tufunyeeko kopi, gwe omulungi atuwuliza naawe atulaba, bano abaddira obulamu bw'abantu ababiri ne balugenderamu okwali Nannyonjo Brenda ne Kayondo Aruna, era ne bagezaako n'okukola kye tuyita attempted murder ku Generaali Katumba Wamala ne bodyguard we Sergeant Koboyit Karid. Kaakati nno wano agava mu bitongole ebyokwerinda galaga nga abantu bana bamaze dda okulabika nga bagombeddwamu obwala, era nga bano bonna beekuusa ku bulumbaganyi obwaliwo ng'ennaku z'omwezi lumu omwezi ogw'omukaaga omwaka 2021. Kaakati nno okusinziira ku Major General Rokech agamba nti nno kino basobodde ddala okukituukako okuva we baakwata ng'ennaku z'omwezi 26 omwezi ogw'omukaaga 2021, omu ku baali mu lukwe olw'okwogezaako okutta Generaali ng'ono ye Muhammad Kagugube oba amanyiddwa nga Bafumoya. Ono agamba nti ono omusajja gwe baakwata gwe nkugambyeko ng'ennaku z'omwezi 26 Kagugube gwe nkugambye y'omu ku yali mu lukwe wakati era ye yalondoola Generaali Katumba Wamala okuva mu maka ge. Kati bwe yamala okulabika nga amulondoola kwe kukwata olukomo lw'essimu n'atemyako bano abatemu abagombeddwamu obwala. Bw'atyo Kagugube wamala okukwata essimu n'akubira abatemu, basobola okulabika nga bamuteega, era nga we bamala okulabika nga bamuteega kwe kulabika nga bamufunira wali mu kitundu amasasi we ganyookera mu kisaasi oba awayitibwa ku Kisota Road. Kaakati omukulu ono Kagugube olw'okubanga yali wabulabe nnyo, bw'atyo bw'amala okulabika nga amala okubatemyako ye yadduka Zambwa n'agenda e Bukoto okulinaana petrol station emanyiddwa nga Oryx petrol station esangibwa wali e Bukoto, we yalindira emmundu 2 zino ezaakozesebwa wakati mu bulumbaganyi obw'okukuba Generaali. Naye olw'akavuvuŋŋana akaaliwo n'obunkenke, ono teyasobola kulabika nga emmundu 2 zonna azifuna, wabula emmundu yafunako emu, era bw'atyo bw'amala okufunako emu n'adduka n'eyo n'agenda. Ono nno yakwatibwa bw'atyo ye yawadde obujulizi obwaviiriddeko okukwata abalala. Mu balala abakwatibbwa kuliko Walusimbi Kamada ng'ono yeeyita Mudinka oba oluusi ne yeeyita Ogema. Ono yagambibwa okubeera omuvuzi ow'omutawaana eyasobola okuvuga abatemu ku boodabooda oba bano abassi. Bwe batyo bwe bamala okumukwata, yakwata ttiimu eno gye nagambyeko ey'abakugu oba ab'ebyokwerinda n'abatwala ku ssiini oba awaali akavuvuŋŋano. Bw'atyo n'abakolera demonstration oba n'abalambululira olukwe lwonna nga bwe bwali wakati mu kugezaako okutemula kuno okwaliwo. Bw'atyo omusajja ono gwe nkugambyeko Walusimbi Kamada oba yeeyita Mudinka nga bamaze okulabika nga basindirira amasasi, yavuga oba ye yavuga ono omutemu eyakuba amasasi ayitibwa Kanaabe. Bwe batyo agamba bw'amala okuvuga Kanaabe yamuvuga ne bayita ku Kisota Road
bwe batyo ne bambuka e Bukoto ne bagwiramu ku Sebaggala Road. Ono agamba Mudinka agamba Walusimbi Kamada Mudinka agamba nti nno bwe batyo bamala okulabika nga bakwata nga batuuse ku Sebaggala Road, yakwata piki gye yali avuga n'agikwasa omutemu. Era omutemu ono gwe nagambye Kanaabe bw'atyo n'akwata amakubo agage. Ono wakati mu kuvuga piki eno yali ayambadde elementi enzirugavu ng'ayambadde n'ebijaketi ebiwerera ddala 10. Era ezimu ku pikipiki ezaakozesebwa gwa mpuliriza naawe ndaba zikwatibbwa. Era noono asuubirwa okubanga bano abatemu bonna abasuubirwa babatunuulizza footage yenna kugamba n'engeri okunoonyereza gye kwakolebwa, ebifaananyi byonna ne babibalaga, era n'alabikanga ono Kanaabe yali yeevuga ku bodaboda eno tasiki ttiimu ey'abakugu gye nkugambye tekomyawo. Bw'etyo esobodde okulabika nga yeeyongerayo mu bitundu eby'ekawanda, ku kyalo eky'ekawanda, nekwata omukulu omulala, omutemu omulala ng'amannya ge ye Kisambira Sirimaani. Ono yeekazaako eri amukwasi. Ono y'omu ku baakwata ebyokulwanyisa ebyabamu ku baali abatemu, era ng'ono ekyokulwanyisa yakijja ku mutemu omulala amanyiddwa nga Lutwama Hussein, ono nga yeeyita Master. Bw'atyo ono Wamala naye okulabika nga amuggyako ekyokulwanyisa yaki-handing over eri munnaabwe omulala eyali mu kabinja kano amanyiddwa nga Mustafa Kawaawa Ramadan, ono nga yeeyita Amini oba oluusi ne yeeyita Musa. Era wano basobodde, mpuliriza bulungi, okukwata emu ku pikipiki eyakozesebwa wakati mu bulumbaganyi buno. Era pikipiki eno eri ku namba UEJ 283 ng'era eno ye yakozesebwa wakati mu bulumbaganyi buno. Ttiimu y'abakugu okuva mu security gye nkugambyeko tekomye okwo, esobodde okulabika nga yeeyongerayo nekwata Mustafa Kawaawa Ramadan gwe nkugambye yeeyita Amini oba oluusi yeeyita Musa, ng'ono bamugye mu maka ge agasangibwa wali e Maganjo B mu Seruwumba Subzone mu Maganjo Parish mu Nabweru Division. Kaakati nnono we batuuse mu maka ge basoboledde ddala okusangayo ebyokulwanyisa ebirala ebikozesebwa wakati nga abasajja bano bakola obulumbaganyi bwabwe. Kaakati nneeno basanzeeyo ekimu ku kyuma, they have found a machine making improvised explosive devices. Era ne basobola n'okusangayo ekyuma oba akatabo oba ekitabo ekiragirira, ekitabo eky'abannaffe aba Al-Qaeda ekiragirira engeri omuntu gy'osobola okukolamu bbomu ez'omutawaana. Basanzeeyo ebyokulwanyisa eby'abamagye. Muganda wange mwana wa mama mwana wa taata, bano abasajja ba mutawaana nnyo.
nga bwe mbadde nzija nkunnyonnyola ebyokulwanyisa ebisangibwayo basanzeeyo ebyuma mpuliriza bulungi ebikozesebwa mu mpuliziganya nga bikozesa koodi era ne basangayo n'ezimu ku zirisiiti eza Western Union Transfer okuva emitala w'amayanja. Bano basobodde okulabika ng'era basangayo t-shirt 2 ezaakozesebwa wakati mu bulumbaganyi bwe bakola ku General Katumba. Oluvannyuma task team eno esobodde okunoonyereza n'egombamu obuwala Rubwama Hussein, ono nga yeeyita Kinene Christopher oba oluusi ne yeeyita Master. Ono nno mutuuze wali ku kyalo ky'e Kabulengwa mu Kyebando mu Nansana Municipal. Era ng'ono yakwatibwa wali eri e Nabweru Road oba mu bitundu eby'e Nansana. Kaakati n'ono gwe nkugambye yeeyita Master oba Rubwama Hussein yakulira akabinja kano konna akasobola okulabika nga keetaba mu bulumbaganyi buno. Ono nno Master wakati mu kugezaako okumukwata wabaddewo ensiitaano ey'amaanyi era agezezzaako okujja emmundu ku ofiisa. Naye wakati mu kavuvuŋŋano kano ng'agezaako okujja emmundu ku ofiisa, ono basobodde okujjayo n'ag'omu buto okulabika nga bamulwanyisa era ne basobola okulabika nga bamuwangula. Omusajja ono Rubwama Hussein okunoonyereza abakugu kwe bakoze kulaze nga ye yakuliramu pulaani eno yonna era ye yawomamu omutwe, ye yali ssenkulu era ye yawaayo ebikozesebwa byonna omuli emmundu, omuli pikipiki ezaakozesebwa, essimu ezaakozesebwa ne facilitation oba n'ensimbi ezaakozesebwa wakati mu kugezaako okukola obulumbaganyi buno. Kaakati nno ab'ebyokwerinda bagamba mu kaseera kano bongedde okulabika nga bayongera okunyweza era wakati mu kunyweza ebyokwerinda kuno ab'ebyokwerinda bakizudde ng'omuntu abadde emabega wa bino byonna era omuntu ali emabega wa bino byonna bassebo ne bannyabo ye Sheikh Abudin Hubaida Tahiru Bukenya. Ono bagamba nti yali mujaasi okuva mu ggye erya ADF combatant. Era ono yali yayimirizibwa naye wakati mu kufuna ebyokulwanyisa n'obukugu agezezzaako okulabika nga ayongera okweyisa mu ngeri etali nnungi. Era ono agamba nti omusajja ono gwe nkugambye Abudin Ubaida Tahiru Bukenya yabadde emabega wa bino byonna era nga yagezaako okuwa bano abakola obulumbaganyi ebyokulwanyisa. Era ng'ono abadde abikwasa Muhammad Kagugube gwe nakugambye eyeeyita Bafumoya ne Rubwama Hussein eyeeyita Kinene Christopher oba eyeeyita Master. Okusinziira ku babyokulinda bagamba nti kano ke kabinja akabadde wansi w'obulumbaganyi obw'enjawulo obuzze bukolebwa, nga kuno kwe kuli obulumbaganyi obwakolebwa wali ku Nansana Chip Store okyabujjukira, obulumbaganyi obwakolebwa ku Ntakke, obulumbaganyi obwakolebwa ku supermarket Empererwe, era nga be bano bassebo ne bannyabo abasuubira okulabika nga beenyigira mu butemu obw'emmundu obwatwala eyali Inspector General wa Poliisi Andrew Felix Kaweesa kw'ossa ne Major Kigundu.
Bano bategeezezza nti nno mu kaseera kano beetegese okufaafaagana na buli muntu yenna agezaako okwenyigira mu bulumbaganyi, era nga bakizudde nti nno abamu ku bantu kati abeenyigira mu bulumbaganyi buno be bamu ku ttiimu eyali etendekebwa wali mu North Kivu eggye erya ADF. Era bagamba nti bano batandise okubagombamu obuwala n'okubalondoola omu ku omu okutuuka nga bonna bamaze okulabika nga baba nafuya. Deputy Inspector General Police Paul Rokech agamba nti kaakati buno buwanguzi bwe batuuseeko era n'ayozaayoza ttiimu ey'amaanyi ebadde wansi oba evuddeyo okulaba ng'ekola kyonna ekisoboka bassebo ne bannyabo okutuuka ku buwanguzi buno obukwata abatemu.